katusooke ku by'okutwala ekitundu ky'eruwanano lw'e Gaza. Okusooka omukulembeze w'eggwanga lya America gwe bayita Donald Trump omanyi nabagamba nti ku ggwanga lya Isirairi ku America Isirairi tasobya bw'abanga kyonna alina kyakoze ye America agamba nti Isirairi tasobya. Isirairi munnange tasobya. Kale no mbigenda maaso n'okwekka nti bitambula kawando ebigambo Donald J. Trump omukulembeze eggwanga lya Isirairi avuddeyo n'agamba it is up to Isirairi okutwala Gaza be bamanyi ffe tebitukwatako. Agambye nti Abamerika tebebakwatako. Abamerika tebebakwatako yadde ffe tebitukwatako. Isirairi bw'aba ayagala kutwala Gaza be bamanyi bwatu bwategeezezza be bamanyi ffe tebitukwatako. Jjukira nti kabineti ya Isirairi wo kabineti ebadde ekyagenda maaso n'okweka nti ebigayagayamu kigambe okuba nti basazeewo dda naye babadde nga abakasuka ejjenja mu njuki basooke balabe ki ekigenda okuba nti kivaayo. Kakati kabineti ekyagenda maaso n'okweka nti giri bakisinyizaako. Now cabinet reportedly weighing occupation plan that would begin with conquering Gaza city. Bali mugenda maaso n'okulabika nti balaba plan egenda kubeera etya, Gaza butumutwala agenda kubeera etya. Okitegeera cabinet eri mu kukimaliriza kati bagenda okuleeta final plan bagikwangisa baminisita gwe bayita Benjamin Netanyahu. Naye ekiri mu plan ekimu kubiri mu plan kye kino. Israel focuses initially on seizing Gaza city basooke bagitwale and expanding aid distribution centers in coordination with US. Baagala ekibuga basooke bakitwale kyonna. Okitegeera bwe bamala okukitwala bakimanyi nti abantu bano beetaaga obuyambi. Kaakati basooke bayongerewo ebifo bw'obagenda okutuusiza obuyambi ku bantu ababwetaaga kubanga bangi bali bubi. Bwe tumala okukitwala kiri mu pulaani kabineti tennaba kuleeta final plan kugipulizentinga. Kati bagamba bwe tumala okukitwala kyonna tuteekewo aid centers. Kati kino kagenda kubeera kakodyo ka mu Isirairi. Omanyi bwe banaakitwala kyonna nga babagambye ebere full military occupation Gaza ngeri under full military occupation ensi egenda kubavumirira. Naye akakodyo ka Israel agamba nti okubasirisa kati twongerewo abantu bagenda ofunira emmere tubalage nti kyekyo. Omanyi omuntu nga anaakufuga obulungi asooka kukulumya njala oluvannyuma n'akuwa emmere. Okitegeera ako kakodyo ka nsi ne bannabyabufuzi bakakozesa. Asooka n'abalumya obwavu bw'amala obbalumya obwavu n'abalaga nti yekka yalina ssente kati nga mwena kuddukira gy'ali eyo nkodyo. Naye temubite mugikopanga si nnungi. Kati Isirairi abantu bano amaze balumya enjala agamba nti nga bwe balumye tebakyalina nagakasuka mayinja. Kati kampambe ekitundu kyabwe kyonna nkitwale. Bwe mmala okitwala nteekewo ebifumu engeno baweera emmere bajje nga bayaayaana. Sebako kabaira kakodyo. Strategy. Mbagambye nti omuyala talina kyasobola gaana. Isirairi asuubiza obbawe emmere agenda kwongera ebifo mugenda okutuukira obuyambi naye nga yali under control. Omanyi Isirairi emmere ne badde eva ne mawanga amalala ate abadde agiraliikirira. Omanyi atya nnyo Isirairi yadde w'amaanyi naye atya kubanga n'obuyambi obulimu emmere abadde abwekengera nti Jordan egenda kuleeta mmere egenda kukola airdropping nga bayita mu nnyonyi temusuulemu emmundu temubaamu zi roketi nga naba abeeraliikirira. Obuyambi bw'emmere obadde buva e Misiri emirundi mingi ng'abugaana. Kati ayagala abeere nga yali mu control. Buli mmere egenda okuyingira awo nga yagimanyi. Jjukira nti bano bayala. Kati banaagaanirawo sajja abaleetedde emmere. Kakati okusinziira ku Channel 12 final phase egenda maaso Isirairi egenda kusooka kufulumya evacuation notice. Okusinza ku Channel 12 egenda kubagamba nti bannange oli wa ddembe ayagala okufuluma atayagala kufuluma tugenda kufuga waliwo option. Bw'oba uli toyagala mu Isirairi akufuge kati gwe fuluma nga bukyali.
ekyo nakyo bwekiri mu pulaani mwekiri mbadde mbabbi ebiri mu pulaani kati mu feeza esooka mulimu okuwa abantu chance bafulume bagende esigaza abanayagala okulya ku mmere y'Omuyisirayiri bw'oba oyagala okulya kamera akalungi oludde okukalyako Israeli egenda bagabula enkoko ndowooza bano abanaasigalawo ne piraawo kati pulaani eri nti abaagala mufulume kakati pulaani ey'okubiri erimu Isirayiri okulangirira nga bayita mu president wa America Trump agenda kuleko speech nti buyambi butuuse era balagi pulaani yonna ey'obuyambi obuyitirivu ennyo America bwegenda okuleeta nga Israel amaze okutekinga over sewo kiri mu pulaani waliwo ensimbi biliyoni nga namba America agitadde ku bbali wali America alina biliyoni ya sente nti singa Israel amala okutekinga over agenda kujja agaba obuyambi bano bayala kati pulaani y'Omuyisirayiri n'Omumerika bwe tumala okutekinga over tubawe abantu emmere kyekiri kye mbagambye nti amawanga gabikola ne galumya ebitundu ebimu enjala oba abannabyabufuzi bakikola ne babalumya enjala n'obwavu mumale mubeegayirire mufukamire kakati ne bano kye baliko Amerika ali eri nziza tebinkwata kukumbi mwali kubanga mu pulaani ey'okubiri mwali Trump agenda kulangirira obuyambi bwa biliyoni dola namba bugenda eri basajja bano kale mwebale tugoberera byebyo Bayisirayiri n'Abamerika bye babala kankuzeeko mu Iran obadde okimanyi nti Iran limu ku mawanga agayina zirubbira waliwo yaŋŋambye nti zoogereko ezimu ku za Iran togambye nti bakola kifo namba 4 mu mawanga gasinga okuba ne zirubbira ziyite zi submarines era nga eggwanga lino libadde litaddemu nnyo ssente eziwerako ogenda maaso n'okuba nti oba oliawo lizimba ejje ly'oku mazzi era mu zi submarine ne ku mazzi okutwaliza wamu balabika nga bali far better than Isirayiri n'amawanga mpuliriza agawerako abasajja bano bazimba zi silent underwater weapons oba submarines Iran okuva 2018 ejje eriyitibwa IRIN ly'ettabi ly'ejje lya Iran ery'oku mazzi babadde bagenda maaso n'okuba nti bazimba era babadde bakola unveiling eziwerako mu submarine ze bayina mwemuli gye bayita Tariq class ba Iran gye tuli bayina class gye bayita Tariq ezo mulimu submarine ze ziwerako kakati tutegedde nti ezo baziko parasha Tariq zisobola okulunkinga cruise missiles n'okusimba zi mines wansi mu mazzi ezo Tariq submarine sezaabwe ezo za barasha bazisubula Russia naye bayina ezaabwe zibayita Fatihi class ezino ziri locally made ziri zi Tariq nkola ya mu Russia Iran ezirina kati Fatihi eyo nkola ya mu Iran bo bennyini be bagenda maaso n'okuba nti bazikola mwaka 2019 bwe bazireeta basobola okuzisibako torpedo zisobola okukozesa missile launch tubes eziwerako bayina zibayita Gadiru class zino ntono submarine zinaye ntono ziringa 23 zikozesebwa for special operations and surprise attacks mu Iran wansi mu mazzi ayina zibayita Nahanga class eneriemu intended for transporting special forces amagye gabwe singa babeera baagala gayite wansi mu mazzi bakozesa ezo Nahanga class kati mu Iran classes ziringa 4 zayina ayinako ey'abasajja abarasha gye bayita Tariq class bayina eziwerako mu Tariq class kakati ne babeera n'ezo zebayita Fatihi class ezo zaabwe bayina zebayita Gadir ne zebayita Nahanga era nga Iran akaseera kanina ne bases eziwerako wagenda maaso n'okusinzira okuddukanya ebyombo bino omuli Bandar Abbas base eyampuliriza agiyina yesingiridde okubeera ennene Bandar Abbas waliwo gye bayita Jasiki base naye ampuliriza agiyina ku mazzi eri ku Gulf of Oman ayina gye bayita Chabahar base eri ku etunudde mu Indian Ocean ayina gye bayita Bandar El Anzal base erayo mu Iran ampuliriza agiyina ekozesebwa zirubbira n'amaato amalwanyi ayina gye bayita Karugu base eyampuliza eri mu kitundu ekya Persian Gulf ayina ne gye bayita Imam Ali base eri mu kitundu kye bayita Chabaharu Bayirani kale nno limu ku mawanga gabadde gagezezzaako ennyo okuba nti obaolyawo gazimba badde bagezezzaako nnyo okuzimba zirubbira eziwerakira ku bulidde kirasi zibayina akaseera kano abasajja bayitibwa aba Islamic Republic
of Iran. We report in depth. New video today from Israel's military claims to show. You tell us your side of this. Pal FM kulalya muntu wa bulijjo ebyo ng'omaze okubitegeera tuvuddeyo olunaku olwaleero tulina kandidate gwe tukuleetedde nga tukubuulira ebikwata ku bakandidate ab'enjawulo nga twolekera akalulu k'omwaka 2026 twasalawo okuprofilinga bakandidate ab'enjawulo kakati gwe kandidate ali eyo ng'abantu tebakumanyi tebannawo kutegeera bikwatako olinda ki tukazambo jangu ku Pal FM wano ate otubuulira ebikwatako tugende maaso n'okwekanti tubibuulira abantu abo abagenda okulonda olwaleero katulabe kandidate kigo tulina mu kandidate wo nga twolekera akalulu 2026 bangi bavuddeyo besimbyewo mu bifo eby'enjawulo omanye ebibakwatako omanye bye baakola gye baasomera oba kye baliko kati balina obuwagizi bino bye bikwata ku kandidate wo ono ye kandidate wo 2026 ono ye kandidate wo omwaka 2026 bangi besimbyewo ne tubamanyi kakati tugenda maaso n'okubuulira ebikwata ku bakandidate ab'enjawulo lunaku olwaleero era tukututte mu kitundu ekyo ekya Busiro North Constituency District ey'Ewakiso atugenze okwetegereza omu ku bakandidate abeesimbyewo sayidi eno ku kifo ky'omubaka mu palamenti ey'ekitundu ekyo bamuyita Haji Faruku Tebandeke gwe tugenze ampuliriza okuba nti tutunuulira mu n'ebyobufuzi era nga munakibiina ekya National Unity Platform. Bino bye bitundu ne bikwata ku Haji Faruku Tebandeke owa Busiro North Constituency azaalibwa ng'ennaku z'omwezi 15 Novemba omwaka 1998. Tebandeke ono asomera ku Kabasanda Muzirimu Primary School oluvannyuma agenda ku Kawempe Mbogo Muzirimu Primary School n'amaliriza ku Namasumbi Senior Secondary School okuva mu senior esooka apaka mu senior ey'omukaaga era nga yali mukulembeze w'abayizi Namasumbi Secondary School. Oluvannyuma Tebandeke ono agenda maaso n'okweyunga ku University enkulu ey'e Makerere era n'agenda maaso n'okulabika nti yatikkirwa diguli mu busomesa mu mwaka gwali gwa 2024. Haji Faruku Tebandeke yegatta ku Bilal Islamic Institute nga omusomesa era n'agenda maaso n'okuba nti yabeera promoted okutuuka ku level eya warden ku ssomero eryo erya Bilal Islamic Institute mu bitundu eby'Ekakiri. Mu mwaka 2005 yatandikiriza mpolampola okuyingira ebyobufuzi yagenda maaso n'okuba nti alondebwa ng'omukulembeze w'abavubuka mu kibiina ekya Democratic Party. Omwaka 2006 bw'atyo yalondebwa nga omukansala w'abavubuka ku district ey'Ewakiso era nga ye kansala eyasooka ku ludda oluvuganya gavumenti okukiika ku district mu district eyo ey'Ewakiso ebyo byaliwo omwaka 2006. kakati okuva omwaka 2011 paka omwaka gwa 2020 yagenda maaso n'okuba nti alondebwa okubeera kansala w'e Kakiri Town Council ng'akiika ku district ey'Ewakiso omwaka 2016 paka omwaka 2020 abadde Secretary General owa district ey'Ewakiso era nga musajja ekitundu kino mwagenda maaso n'okulabika nti awangalira okumala ebbanga nga n'amaka ge gasangibwa mu kitundu ekiyitibwa Kigagga Zone wali mu Kakiri Town Council. Bino byabadde atuukiriza mu kaseera k'amaze mu by'obufuzi. Yagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo akulemberamu campaign ey'okulaba nti ekitundu ekya Kakiri Town Council kigenda maaso n'okulabika nti kifuna akansala kifuna meya eyasookera ddala era nga yali kisaka abantu balamu yali ku kaadi ey'ekibiina kya Democratic Party. Mu kulonda okw'abavubuka omwaka 2020 n'okusinga mu kitundu ekya Busiro North Constituency yali omu ku abo bagenda maaso n'okukola preparations eziwerako okulaba nti abavubuka naddala ku ludda oluvuganya gavumenti n'okusinga ekibiina ekya DP bagenda maaso n'okulabika nti balondebwa. Mu kaseera kano ekitundu kino ekya Busiro North Constituency amaze okulabika nti akikolera ebintu ebiwerako omuli okudonatinga oba okukiwa boreholes mu kitundu kino naddala mu sub-county w'eggombolola eyitibwa Magogo ataddeyo boreholes eziwerako ekitundu ekyamwera Kikandwa Namayumba Masuulita n'ebyalo ampuliriza ebiwerako. Yali nnyo kyakulwanyisa wakati mugenda maaso n'okulabika nti oba oliawo LC level
nga wabeerawo genda maaso n'okuleka nti obaolyawo abali kuduvuganya gavumenti nabo bagabako obukulembeze bwe batuukako ku level eyabwa LC kati abadde key factor oba abaddemu mu kulwanyisa obubbi bw'ettaka mu kitundu ekyo abavubuka agamba nti abakonekitinze nnyo okulaba nti obaolyawo babaako ne bebafuna oba okufuna emirimu ina programu eziwerako eziri mu kitundu zateekawo okulaba nti ziyambako kuba mufuna mpola omuli bafumba cyayi ku kkubo abafumba obutogo abadde agenda maaso n'okuba nti bakwatirako mpolampola wakati mu kuyambako n'abayizi okulaba nti bafuna scholarships ku university eya kitaawe yennyini eya Kampala University y'omu ku ba darling ab'ekibiina kya NUP mu kitundu kino ekya Busiro North Constituency era ali omu ku ba advisors abatuula ku kunga committee ey'ekitundu akati yoyo ngobayita Haji Faruku Tebandeke owa stamina asinga kumanyikanga owa stamina mu kitundu ali Haji Sebandeke Abdu Faruku si Tebandeke ya Alhaji Sebandeke Abdu Faruku owa stamina gwetutunulidde olunaku olwaleero omukono gwe fataddeko Pala FM ekuleera omuntu wa bulijjo Alhaji Faruku Sebandeke Busiro North Constituency y'omu ku bannakibiina ekya NUP abavuddeyo nga baagala okukikwatira bendera wakati mu kulonda okuddako Alhaji Abdu Faruku Sebandeke owa stamina ye kandidate wo gwe tutunulidde olunaku olwaleero nga twolekera akalulu 226 bangi bavuddeyo beesimbyewo mu bifo eby'enjawulo omanye bibakwatako omanye bye baakola gye baasomera oba kye baliko kati balina obuwagizi bino bye bikwata ku kandidate wo ono ye kandidate wo 226 Munnayuganda otawanyizibwa endwadde z'otategeera ffe aba Jedwin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya emisuwa gyange gino giri gitya tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha tukubireko ku 077811 oba 0754 emikaaga esatu bisatu abiri musanvu. Mbanjulira M&H Islamic Research Center nateeta abaleese enzijanjaba eya hijama oba Islamic Cupping ey'okulumika eri abalina obulumi obw'amaanyi mu mubiri musobole okubwegobako nga Ssemukkuto bwe yeegoba ku bali b'amayenje abalumwa amagulu n'omugongo nakanyama omubiri oguzitowa n'ennyingo n'omutwe ebiruma saako omutwe oguzitowa n'obulumi bw'omubiri obulala wamu n'okusannyalala abakyala batawanyizibwa ensonga zaabwe n'azibukula enseke n'okujjanjaba ebizimba kabooto ng'alusa ne kandida emisujja gyonna n'endwadde ez'ekyama n'okakasa nti ekinene ky'ekimira ekitone emmamba emirenkejje nga M&H Islamic Research Center abajjanjabisa ijama bali nateete opposite ne Totala okupaaka ku Ntami Complex songa e Masaka bali Kinoni mu ttawuni ng'ate Bugwanjuba bali Shema Kabwohe ng'ebisingawo okubira Sheikh Kasujja Umaru ku 0702 720 695 oba 0782 720 695. Lydia, eyakava China wiki 2 emali yetu oli mu kutikkula? Yo wange gwe tonnatikkula? Kampuni gye nasooka okukozesa emali yagireeta oluvannyuma lw'emyezi 6. Oba gwani ekkolera? Toddamu kubonaabona kampuni ya Ship With Us ebimalanga bulijjo. Ship With Us bazza kutwanguyiza mu by'obusuubuzi. Batambuza byamaguzi okuva China okutuuka e Mombasa mu nnaku 17 zokka.